okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze kulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nga nkubuuzaako nti wasuze otya nno. Mukama tumwebaza atusobozesezza okulaba ekitangaala eky'olunaku olujja. Nina okukkiriza nti ekiro kikubeeredde kya mirembe. Bwe kiba nga tekibadde kya mirembe ng'otawaanye okoze kya nsonga nnyo okusookera ku nsulo ey'enkya bwe tufunira ebigambo ebiwa era ebizzaamu essuubi. Kkiriza Mukama ayogere naawe enkyene ya leero, ate ebigambo by'onoogabana era by'onoowulira enkyene ya leero ojja kubanga okoze kya ttendo okubigabana n'abo b'olinaanye era b'okolagana nabo okuyita mu lunaku luno olwaleero. Amannya gange Ziwa Elia nga nzija gy'oli okusinziira ndi muweereza mu kanisa eya Seventh Adventist esiŋŋaanibwa awo ku Gaddafi Road, ekifo bakiyita Adventist Center okulinaana ettendekero ly'abannamateeka eriyitibwa Law Development Center. Bw'oba onneetaaze oba weetaaze ekkanisa ya Seventh Nyangu mu kibuga, awo ojja gisiŋŋaana, naye ebiseera ebisinga tusinziza mu Lungereza. Neebaza Mukama ampadde omukisa okujja n'engabana naawe enkyene ya leero. Kkiriza Mukama omukisa gw'atuwadde naawe ogwetwalire. Nga tunnaba kugenda mu byakuyiga byaffe eby'enkyene ya leero, nja kukusaba weewombeeke tubeere n'okusaba. Mukama omulungi ow'ekisa, nate nzize nga neewonga mu mikono gyo, si nzekka naye ne muganda wange mwannyinaze ali ku buuyi buli. Kkiriza Mukama ekisa kyo kibeere ku ffenna, omwoyo wo afugire mu bulamu bwaffe, okusooka mu nze agenda okubikkula ebigambo bino okugabana ne bannange. Mpa amagezi n'okutegeera, omwoyo oyo gwe nsaba, ate obikkulire ne bannange ebyo byeyagala bawulire. Kolera mu nze olw'okutuukiriza ekyo okusaba kwange okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga ogwaleero ogugamba nti ebisikiriza eby'e Misiri. Ebisikiriza eby'e Misiri. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kuva kyekitabo ekyokubiri. Kuva essula eyokusatu kyekitabo ekyokubiri mu Bayibuli, kuva ssula 3 olunyiri olw'ekkumi. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abantu abali balabye olutambi lwa firimu gye bayita 10 Commandments, mutera okuba mulina ekifaananyi kye mulaba eby'obugagga. Ekifaananyi kisiigibwa mu firimu ebyo biyinza okuba si bye byaddala, naye ebituuka biyinza okwagala okukusiigira ekifaananyi ekiyinza okukulaga eby'obugagga ebisikiriza ebyali mu nsi eyayitibwanga ey'e Misiri. Ensi eno bwe bwali eggwanga lino lyalina obwakabaka obwali bufuga okwetooloola ensi ey'abategeevu mu biseera ebyo. Obwakabaka buno ab'ebyafaayo batugamba nti bwafugebwa Bafalaawo abawerera ddala 107. Bafalaawo bameka? 107. Obwakabaka buno bwali bugagga ddala. Abakabaka bano baaziikibwanga
mu masiro, baziikibwanga mu maki, mu masiro. Era amasiro gano bakayiikuuzi ababyafaayo bagenze bagasimula okunoonyereza oba obwakabaka buno bwaliyo era biki ebyabeeranga mu bwakabaka buno, n'ebintu byonna eby'obwagagga obwakabaka buno bwalina abantu babinyaguludde. Mwabeerangamu zaabu na buli jjinja, ngoye, buli kintu kyonna ky'oyinza okulowoozaako eky'omuwendo kyabeeranga era kyaliyo mu bwakabaka buno. Bwe kibanga kyaliyo mu bwakabaka buno kitegeeza bakabaka be baasinganga okubeera n'ebyobugagga bino. Mu mwaka 1922 mu Novemba nga 4, bakayiikuzi ababyobwafaayo abaava mu ggwanga erya Bungereza, mu bwakabaka obw'Obungereza, bwe baazuulira mu kuyiikula kwabwe entaana ey'omu ku bafalaawo eyali asinga obuto yayitibwanga Tukanakum. Tukanakum falaawo ono yalinnya ku nnamulondo y'abajjajjaabe ng'alina emyaka 9 gyokka. Era yafuggira Misiri emyaka 9, ekyo kitegeeza nti yakisa omukono ng'alina emyaka 18 egy'obukulu gyokka. Yafuga okuva mu mwaka 1332 okutuuka 1323 nga Kristo tannazaalibwa. Mu mwaka ogwa 1923 Februari nga 16, bakayiikuuzi buno abaali bakulemberwa Kata bayingira mu ntaana oba mu masiro ga kabaka ono Tukanakum mwe yali agalamiziddwa. Bwe baali bamugalamizza waali wabikkiddwa ne zaabu, nga zaabu ono aliko obuwandiike obw'ebyawongo. Manye omuntu nga anaakutiisatiisa ebintu eby'obugagga abiteekateekako ebyawongo okutiisatiisa, ebiwandiiko obwaki obwawongo. Simanyi abamu mwaliwo emyaka egyo nga 1987-88 abo abantu abagambanga nti era waliwo abantu embeera ejjawo nti simanyi omuntu ajja n'asaza mu lujjalwo, abantu abeera mu lujja olwo ne bakola ki, ne bafa. Ati abantu batandika nti munnange musome Bayibuli mu bitanda byammwe, abalala ne bagamba nti muteeke omusalaba ku mulyango gwammwe, nti amasitaani gano bwe ganajja ne galabawo Bayibuli tegajja kukola ki. Ebyo byonna abantu babikola nga balina bye baagala okuyisaawo ebyabwe. Kakati bano baateekangako baali basinza mu ngeri ya byawongo. Kale baaziribaganga omuki omubiri gy'abafalaawo nga bakabaka bwe bakola ki, bwe babayisaako ne okukuuma emibiri gyabwe nga tegivunda. Kati bamala okukola ku mubiri gwa falaawo ono ne baguzinga mu bintu ebyenjawulo eby'omuwendo, engoye ez'omuwendo n'amayinja g'olwali olowoozaako ag'omuwendo bya bikanga 143. Ne bamwambaza kaniki, ne bamuteekako n'akakookolo akaki aka zaabu. Singa mbadde na kifaananyi nandikulaze embeera eno y'abafalaawo bwe baazikanga bwe baakolanga ki, bwe baafaanananga. Oluvannyuma nga wayiseewo emyaka 10, wagindaba 10, nga katono n'ekibinja bakyakola okunoonyereza, baazuula ebintu bingi nnyo ebiwerera ddala 5393 nga kw'ogasse n'amasiro ono kabaka ono mwe yali aziikiddwa, ne babikuba ebifaananyi
mwe mwali zinnamulondo, mwe mwali amalobo g'obusaale, mwe mwali amakondeere, byonna n'emmere. Okumanya abantu bano baali balowooza mu ndowooza, omanyi tulina obulimba sitaani bwaleeta mu nsi muno obugamba nti omuntu bw'afa tafiira ddala. Naye njagala okutegeeza omuntu bw'afa afiira ddala. Kale nwe baaziikanga abantu bano, tumanyi waliwo bakabaka era abalabako ku firimu eya Shaka Zulu, emirembe gyaliwo nga kabaka bw'afa agenda n'abantu abalamu, bamuziika n'abantu abalamu, bagende bamukole ki? Bamukolereko emirimu eyo gy'aba akoze ekyalaze. Naye omuntu ono aba yafudde nga talina kyamanyi kigenda mu maaso mu nsi muno. Gwe soma Zabbuli 146. Tamanyi bigenda mu maaso. Osome ne Mubuulizi ssuula 9 olunyiriri okuva ku lwokusatu okukkirira ku lwokutaano. Omufu taliiko kyakola ki kyamanya. Naye mbadde njagala okukugyayo nti bagenda basima. Oli yabeerawo emyaka 1332 okutuuka 23 nga Kristo tanaba kujja. Naye bano bakayiikuuzi ab'ebyobwafaayo basima bazuula nti kabaka ono eyali akisizza omukono Falaawo bamuziise, naye bamuziika n'emmere gy'alina okulya. Emmere eno baagisangayo nga tekoze eki? Tevunze. Ne basiŋŋaanayo n'omwenge ogw'okunywa, ne basangayo mbu engatto z'anaayambala, naye omuntu mufu oba ayambala ddi engatto? Ne basiŋŋaanayo engoye ennungi ezitakoze eki? Eza lineni ezitakoze eki? Zeeyambalanga nga engoye ez'omunda nga nazo tezoonoonese. Kale kikulaga nti abantu ab'edda baamanyanga engeri y'okuterekamu ebiki? Ebintu eby'omuwendo. Naye bino baabiterekangayo mbu okumuyamba mu bulamu bwe bw'anaabeeramu eyo okuvannyuma lw'obuno obulamu obwaki? Obw'oku nsi kuno. Mbu baamuwanga n'eryato erinaamusobozesa, baatekangayo n'eryato erinaamusobozesa okusomoka okuva mu bulamu buno okugenda mu bulamu obulala. Abantu ab'enzikiriza by'ebyobwawongo mu Misiri baakifumitirizako mu bwongo bwabwe ne bagamba nti omubiri oba omuntu alina ebitundu 3, nga wewaawo omuntu era alina ebitundu 3. Tulina omubiri ogukoleddwa mu ttaka, ne tubeera n'empewo Mukama gy'akola ki? Gy'afuuwa mu ffe. Omukka ogwaki? Ogw'obulamu. Naye ebintu ebyo obyawula omuntu aba takola ki? Omuntu aba takyaliwo. Kale nno kye baali bategeezaawo okutegeeza nti ebintu ebitabeerawo, nti omubiri bwe gutabeerawo ebintu bino ebirala bigenda kubulira mu ki? Mu bbanga awo, era omubiri gw'omuntu gulekeraawo okukola ki? Okubeerawo. Naye mu mbeera eno okuziribaga omubiri gwa Falaawo ono n'emikolo gyonna egyakolebwanga mwe muli n'okusaba, oba baasabanga ani? Ng'emikolo gino gyali gyakolebwanga okulaga nti okugezaawo okulaba nti omubiri gwa Falaawo ono gusigalawo nga mulamba okuyita mu mbeera yonna oluvannyuma obulamu buno obw'ensi eno. Era mu masiro gano baakolanga buli kyonna ekisoboka nti Falaawo ono abeere n'obulamu obweyagaza obutali bwaki? Obutali obukira ku bwa bulijjo, nga bagezaawo okumwanguyiza obulamu. Engeri abantu bonna babadde abantu bonna batakyali naye talina gwatuma, bangi nnyo baatuma okuggyako abo baali bamuziise nabo, abeere nga obulamu bwe bumukola ki? Bumugondera, buleme mukaluubirira. Kale nno
awo mu mbeera efaanana bw'etyo nagambye omutwe gw'ekyokuyiga gugamba nti ebisikiriza mu Misiri ebikola ki ebisikiriza mu Misiri tulabye abantu bangi balwanira ebintu eby'ensi eno gy'oli nti gyalaga mu ntaana bw'abanga awummudde obulamu bw'ensi eno birina kye bigenda omugasa. Abantu baloga bannaabwe, abantu ne batta bannaabwe, abantu ne bakyawagana lwa byanfuna bya bugagga. Naye nga ku nsi kuno Mukama agambye mu Zabbuli ey'ekyenda nti ekinene ennyo tubeerako emyaka kale 9. Ate nno ng'oyo awangadde nnyo, abalala bawangadde 10 naye ng'oyo omu mu miliyoni. Naye 7 weewaawo 8 ng'olwo munnange Mukama akuddiddemu. Naye olaba abantu ng'alwanira ebyobugagga eby'ensi eno ebisikiriza eby'e Misiri. Mu kiseera ekifaanana bwe kityo ebyobugagga ebyo nga we biri bye baziika ne Bafalaawo, Mukama lwayitira ani? Wayitira Musa agende Misiri. Naye nga Mukama tannayita Musa, njagala tutunuulire Musa bye yaleka e Misiri. Olabe Musa Katonda gw'agenda okutuma, lwaki amutuma? Kubanga Musa eby'e Misiri byali tebikyamusikiriza nga tebimuyigula ttama. Bantu bangi nnyo tuvudde mu kukkiriza, bantu bangi nnyo tubategedde bavudde mu kukkiriza bawabye ne balekayo okukkiriza olw'ebyaki? Olw'ebyobugagga ebigenda okuggwaawo enkya. Bebulaniya ssuula 11. Bebulaniya tugenda kusoma essuula ey'e11 olunyiri lwa 24 kugenda wansi. Agamba olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. Bw'abeeranga kigambibwa nti Falaawo teyalina mwana mulenzi, nga omuntu alina omusikira alina kubeera omu ku baana be, naye ng'ate omwana omuwala tasika. Kakati omwana omuwala ono yali alabika tazaala, kwe kulonda omwana gwe yasiŋŋaana nga bamubikkidde mu kibaya ku mugga Nayiro. Omwana ono yali Musa, n'amufuula ki? N'amufuula wuwe. Kale nno Musa amala emyaka 40 ng'akulidde mu byobugagga eby'obwakabaka byenjogeddeko bye mbasomedde. Mbalazeeko kabaka omu eyafuga okumala emyaka 9 ng'ate yali mwana muto, naye baamuziika n'ebyobugagga ebiyitirivu. Naye Musa akulidde mu byobugagga ebyenkanidde awo nga yali agenda okudda mu bigere bya kabaka eyaliwo mu kiseera lwe yazaalibwa, abeere naye nga mugagga, ebintu ebyo abikola ki? Abirekawo. Kyenvudde mu kusomera mu Bebulaniya essuula ya 11 olunyiri lwa 24, abirekawo kubanga byali tebimukolera makulu. Asalawo akola ki? Abonaabone ne baganda be abaana ba Isirayiri mu kifo ky'okweyagalira mu kwesiima okuggwaawo olwaleero. Kale no muganda we, lwaki osikirizibwa ebintu ebya Misiri ebigenda okuggwaawo enkya? Musa byayogeddeko, talina gabeera n'ebyo bigenda kuggwaawo enkya, ng'atunuulidde biri ebiri mu butaliggwaawo Mukama Katonda byakola ki? Byatutegekedde. Bano balowooza nti okubikka kabaka n'ebyomuwendo omubiri gwe gujja kuwangala, naye yali aweddewo. Obulamu bwe buvaawo oba oweddewo oba tolina mugaso. Naye bw'okkiriza Mukama Katonda ne obanga owummudde obulamu obw'ensi eno, osuubizibwa omubiri omujja. Gwe nange tusuubizibwa omubiri omuki? Omujja. Mu kiseera ekifaanana bwe kityo Katonda waatumira ani? Waatumira Musa amugamba, ngenda kukutuma e Misiri oggyeyo abantu bange abaana baani? Abaana ba Isirayiri.
abajja mu mbeera ey'okuyigganyizibwa ate nga mwe mulina okusinza okw'ebyawongo. Era ebibonyoobonyo 10 ebiri mu ssuula ey'omusanvu okutuuka ku okutuuka ku 11 ey'ekitabo kyakuva, ebibonyoobonyo bino ebyajjira abaana ba Isirayiri Katonda yabireeta olw'okuba baali bamweganye nga tebamulaba nga Katonda, nga basinza ebintu ebitonde. Katonda kwe kusalawo nti abantu bano kambabonyeebonye, kambaleetere ebibonoobono basobole okumanya nti waliyo Katonda omulamu. Bwe baba baagadde bakole ki? Bakyuke banzirire. Njagala okutegeeza muganda wange mwannyinaze, oluusi okubonaabona kwe tufuna mu bulamu bwaffe tuba tweyawudde ku Katonda. Sigambe nti buli bw'ofuna okubonaabona oba ovudde ku Katonda. Naye waliwo ebintu ebijja mu bulamu bw'omuntu nga yeeyawudde ku Katonda, nga Katonda ayagala okuzuukusa mu ye okumanya nti Katonda waali yagwanidde okwesiga, si ebintu by'ensi eno eby'e Misiri ebisikiriza ebiggwaawo enkya. Bantu bangi nnyo Mukama bw'abalabizza omukisa ne batandika okwesiga eby'obugagga, ebyabugagga ebiggwaawo enkya. Obwesige bwaffe tugwanidde era kitugwanira okubuteeka mwani mu Mukama Katonda. Musa yalekayo eby'obugagga eby'okwesiima eby'obwakabaka bw'e Misiri, n'asalawo waakiri kale kayiganyizibwe ne baganda be, abaana baki? Abaana ba Isirayiri. Gwe nange kitugwanira okutunuulira ebyensi eno bituyambe buyambi ogiyitako, naye tuleme biteekako mwoyo. Omubiri gwaffe oba gwe tutiiririra oyagala okubeera obulungi mu nsi eno, naye nga weerabidde nti n'omubiri guno gukola ki? Guggwaawo. Naye Katonda asuubiza atya? Nti agenda kuwa abagoberezi bwe omubiri omuki? Omuggya ogw'ekitiibwa era n'obulamu obutaggwaawo mu bwakabaka bwe. Omubiri guno gwogerwako gutya? Tugende mu Bafiripi essuula ey'okusatu olunyiriri olwabiri n'olwabirimu. Bafiripi ssuula 3. Kubanga ffe ewaffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo, aliwaanyisa omubiri ogw'okutoowazibwa kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye, ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa okussa ebintu byonna wansi we. Tulabye nga abantu bategedde nti Falaawo afudde, bagezaako bakuyita kuziribanga omubiri gusigale nga weeguli, asigale nga afaanana bulungi nga bwe yali. Mubalabye bafu baffe babakolako emibiri gyabwe, aleme kulabika nga alabika bubi mu kufa kwe, alabike nga omulambo gwe gufaanana bulungi, naye mu butuufu ogwo eryo libeera ttaka era ligenda kuvunda liggwewo. Ne bunoogenda mu ntaana ku ssaawa eno ya mukadde wo oba mukwano gwe yafa emyaka negiba myezi 2 emabega, omubiri ogwo gwavunda dda. Kati bino baafuba ne bagezaako okukola ekyo, okukuuma omubiri nga teguvaawo. Kabaka ono ne bamuteekako byonna ebirungi eby'omuwendo. Bantu abamu balowooza nti bw'onaafuna ebyobugagga eby'ensi eno birina gye binaamutwala, ogenda bireka wano. Bayibuli etugamba nti tomanya naani agenda bigabana ng'omaze okufa, n'abaana nabo bayinza obutabifuna. Naye ekisuubizo kye kino kye tulina, nti bwe tuba nga tugoberedde Yesu ne tumugondera, alina omubiri omuggya gwatuteekeddeteekedde ogugenda okulabika mu kitiibwa kye ng'ogugwo bwe gukola ki? Bwe gugenda okufaanana. Naffe gwe tukoze eki? Gwe tusuubiziddwa mu byawandiikibwa. Kyava agamba nti ffe tuli baki? Tetuli baawano. Obutuuze bwaffe si bwawa, si bwa ku nsi kuno. Kyenva njagala twefaananyirize Musa. Teyafugibwa bintu byaki? Bya nsi eno, yabirekawo. Tuleme kubirununkanira muganda wange mwannyinaze.
okutubuzaako emirembe, tuleete n'okukyawagana n'okukola ki n'okuttiŋŋana. Tusuubiriddwa bingi Mukama Katonda byatuteekedde amaaso gaffe. Bakolinso 3 ndowooza ebbaluwa esooka sula 3 byatuteekedde amaaso tegabikolanga ki tegabirabangako, naye ono Bafiripi agambye n'omubiri gwatuwadde gugenda kubeera ng'ogwaki ogw'ekitiibwa kye. Kale ebisuubizo nga bya ttendo bino ate bikakasiddwa, essuubi lyaffe tulikole ki tulinyweze baganda bange bannyinaze. Kessuubi lyaffe lyemeye kubeera mu bintu bino ebiggwawo enkya. Musa ye yakiraba, lwaki ggwe nange tetukiraba olwaleero? Mukama byatuwadde tubikozesa olw'okuzimba obwakabaka bwe nga tuyamba okubunyiisa enjiri ate n'okuyamba abo abali mu bwetaavu, kubanga okugwe n'okwesigamizibwa okukkirizibwa kwaffe okuyingira mu butali ggwawo. Kkiriza nsabe naawe. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza onjagadde ne muganda ne mwannyinaze notuwa omukisa okuwulira ekigambo kyenkyene yale. Kkirizayo Mukama bye tuwulidde tubikumire ku mwoyo tubirowoozeeko, katuleme okufugibwa ebyensi ebiggwawo, naye tukkirize obwesige bwaffe bubeere mu ebyo by'otuteekeddeteekedde mu kiseera ekituufu nti tujja bifunanga obwakabaka bw'obuzzi. Beera na muganda ne mwannyinaze kuyita mu lunaku luno, katulawo omukisa oguva gy'oli, kwe kusaba kwaffe kuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.